Program kisoboka nawe osobola wano ku Delta TV tukole yenze mukibi Jamiru kyabasinga nga tukyagenda maaso n'emboozi ya Hajati Farida Kibowa ssentebe w'olukiiko lw'abakyala nga tutotolera kawonvu n'akagga wajayise okutuusa olwali. Hajati otubulidde mu kitundu ekisoose muganda wa kutwala obufumbo busasika nga kututteko okwo mu masomero g'abaakolamu ate obufumbo busasika n'ogamba nze nfudde n'oddayo e Kayunga ng'oggyeko okukukuba kibooko bali bakubyeko okwo n'ogamba nti zino embooko zanzirisa nakiki kye wali okoze? Teyankubanga kuzirika naye of course yalinga agunjula. Omanyi abaana abawala kati nange mbiraba bw'obeera obalera balina we batuuka ng'oteeka okuteekamu omukono ogw'ekyuma bw'oba olina ky'omwagalamu. Naddala nze yanjigiriza nnyo emirimu okufumba nga gwakola emirimu wekka ewaka nga ngikola nga ne wabeerawo ki nga ngikola. Baaba wange oyo teyankubako kuzirika naye yankubanga mu ngeri y'okugunjula. Ate ngenze nkiraba kati nange nga nina abaana mu maka. Mwana omuwala bw'aba avubuka oteeka okuteekamu amaanyi ag'enjawulo taba mwangu nnyo. Waliwo we wafuukira ki wajinga nawe ojjukira? Nkugamba oba olaba buli kiseera buli w'omutuma wabanga alowooza nti omutulugunya so nga ate omuyambako nja kuddayo eka mu kyalo nja kudda era nze bwe natuuka nga ngenda mu kyalo ng'asooka kuŋŋamba sooka olongose wano sooka olongose wali ng'amanyi. Naye kati nange ebintu byonna byonna byanjigiriza bye ndi mu kukola ewaka kubanga tosobola kulagira mwana kukola kintu nga tokimanyi nti fumba emmere nga tamanyi longose ennyumba nga tamanyi. So olina okuba nga gwe maama omanyi ekyokukola. So baaba wange oyo yannyamba abaana abawala nkiraba kati ate nga omukulembeze w'abakyala era mbeera ngamba nnyo abantu nti omwana omuwala ayonooneka mu ddakiika ntono nnyo. Nze nagendanga ku luzzi nkomyewo sinnalya ne nziruka ku luzzi naye nga lwaki yali ayagala ngende mangu nsobole okuvayo ng'obudde tebunnakola ki tebunnaziba ng'era abalenzi bakolerayo emize emibi. Kati nga nze olowooza nga akubonyaabonya kumbe akuprotectinga. Ate omwana omuwala kasita afuna olubuto ye naddala kati ngaffe emyaka egyo we twali kuva ku guno omulembe nga gavumenti ewadde abaana second chance nti bw'ozaala oddayo n'okola ki. Edda nga bw'ozaala ebibyo bikoze eki biwedde. Mu kusoma ng'oggyeko okukuteeka ku nninga buli ssaawa ng'ovudde oli Kampala osoma tewalina buzibu ofuna tebakugobanga ku school fees ebitabo? Nedda school fees yazisasulanga n'omwami we Tata Swaibu era mbeebaza nnyo. Buli kimu kyonna buli kimu kyonna baakikolanga ngatto nsawo nga nva Kawala nga nsoma wali nga mpitawo ku Muganzi Lwaza ne ngende Kazo Mixed. Maama mu kyalo omuwuliza ali bulungi? Nga maama mu kyalo omuwuliza era nga buli holiday ya third term ngendayo naye nga lwe naagenda essanyu eribeera awo ne muŋŋamba kukola ki. Naye ate ne maama wange njagala kumwebaza bambi gy'ali teyanteekako ko kajanja. Sijjukirako maama kumboozaako nti oba gy'oli bakutulugunya oba kiki teyaŋŋambangako kintu kyonna. Abazadde ebiseera ebimu be bayonoona abaana be bayonoona omwana omuntu n'akutwalira omwana okumukuyambirako ate gwe n'obeera emabega nga omwana omuteekamu ebigambo omwana ng'omubuuza bino omubuuza biri. Oli wa muganda wo nnyoko gw'atazaala? Kwegamba yadde nga maama wange yali tamuzaala naye of course ffe munnange tulina ekintu ffe waffe paka n'olwaleero abantu abamu tebamanyi era ogenda okulaba nga nze bangabye wa maama mulala nga n'omulala bamutadde n'abantu beebuuza ani adda kwani tosobola kumanya afani sente. Hajati omuwala yenna ng'avubuka waliwo byayitamu by'oyinza okugamba nti okusoomozebwa tewakusanga tebakusumbuwanga nnyo? Nze sijjukirayo na balenzi kummanyiira ndowooza. Wali tolabikako? Nali ndabika naye kwegamba ekisookera ddala saali Ssekibodde nali mulalu. Kiki ekyotegeeza? Saali muwala musirise
ate mbadde mmanyi abalalu era saali muwala musirise mbu era nga nze njogera mu misinde mu kubaka buli wamu nga nze nkola buli kimu buli muzannyo naguzannyanga naye saabeerangako awo nti nsirise nga bwolaba omuwala ate tukirabye abawala abasirisa abo boonooneka nnyo kubanga nze ndowooza nga n'okuntya bantya balabika abalenzi baalinga bantya nga tebasobola kumbuulira ebyo kubanga era ndowooza nga wamanyi nti nja kuweerawo abawala waliwo waasunira ebbeere n'alaba nga yaaliwo mpozi awo kati mukugenda nga maze P7 mukugenda mu senior 1 awo bo baganda bange baalinga baali bandaba era ne bankwata mangu ate awo nengenda mu kisulo. Mwayinanga ebyokulabirako ewaka bye babagerezangako nti onoogiranga onojja kugira nabalaba abawala ewaka waliwo abawala abazaala bazaalidde mu senior 4 bazaalidde mu ki naye nze kugamba simanyi ndowooza oba nali mutini nnyo nga ndi musiiwuufu nnyo kyebava tebansumbuwa oba nali kiki naye kyenzijjukira nti nze nali nga ndi muntu ayogera nga sisirika era ekyasinga okunnuma nga ate bwompaayiriza nti nno oba olina gwe wandabyeko naye kubanga waliwo ne babange oyo waliwo omulenzi gwe yagamba ngaawo naye ng'ate si kituufu naye ŋŋamba ye lwaki ampaayiriza naye ndowooza naye baali bamulimbi yakkubamuko nga nkubira omulenzi naye ng'ate si kituufu kakati nembuuza lwaki ankubye omulenzi oli alabika naye yali wa mutawaana ku kyalo ng'asumbuwa abawala naye ze teyasumbuwako naye ate nankubya kibooko kati ate ekyo kyali kigenda kunnyonoona kubanga nina mukwano gwange nanyumizako neŋŋamba kati lwaki ankubira obwereere lwaki ankubidde obwereere mukwano gwange namugaa nti so abazadde balina okwegendereza omwana sometimes okumusibako omuntu nakyo kisobola okwongera okusajjula ki kubanga mukwano gwe ate yali akuwadde mangu lwaki bakubiranga obwereere ajati okula oyina kirooto ki ekisookera ddala buli we nalabanga maama wange I want to be very honest nakula nina ekirooto ky'okubeera ne ssente mpe maama wange buli kimu kyonna kye yeetaaga. Maama wo olw'okuba yali talina? Si lwakuba nti yali talina naye embeera gye yalimu nga mpulira njagala abeere nga bamaama abalala, nga mpulira njagala muvuge mu mmotoka, nga mpulira njagala abeere na buli kintu nga tajula. So nawulira nga njagala musanyuse naye Mukama Katonda yannyamba namusanyusaako. Afa omaze okukolakolamu okwo? Yafa nga ndi nantebe w'akakiiko k'abakyala. Mama wange yakafa emyaka 2 emabega. Yafa nga amaze n'okutuulako mu mmotoka yange ennene eya gavumenti nga ndabyeko ku TV emirundi Women's Day zaali 3, Women's Day 2 zo yandaba bulungi, eyokusatu yali nga naye nga bwe ngenda ku TV kati atudde mu ddiiro toyina kwogera n'omala oyogera ekigambo nga nze ndi ku TV alaba bwati bwe nakyamanga ewaka yalina akabalaza ke we yali ng'atuula nga oyani si Farida nga ne baganda bange bakimanyi nti mama wange mukwano gwange ate Farida akola byayagala ate muggalanda. Farida omuggalanda. Farida ate namuwa kugamba waliwo olumu kankuzeewe nagenda okwesimbawo ekayunga eyo my first attempt mu constituency okuvuganya netuwangula buli wamu n'amataali ne gakuba ewaka ne bamala akalulu ng'ate ndi namba 3 mama n'atuula ku lubalaza n'akaaba n'agala babbye akalulu k'omwana wange naye President Museveni lwaki muwagira ate era ndi muwagira akalulu bwe kaggwa n'ategeera yampeerawo bwa RCC mu Kampala. Nkubulira mazima kubanga kwe nayisiza okumuwa byonna binali njagala. Okyali mu bulamu bw'obwo okusoma. Biki byojjukira kusomozebwa kikoyijjukira kwe wayitamu ng'okyasoma? Okusomozebwa kwe nayitamu mwana wattu ate tekwali nnyo kuzibu nnyo naye kwegamba nti bwe nayingira senior 1 nenja ngenda mu ssomero ly'e St. Kalemba. Bwe ntuuka St. Kalemba
Isomero eryo nga abaana b'abagagga be basomeramu ate nga abaana bava Kampala. Ani akuweerera mu St. Kalemba? Baganda bange Hakimu ye yasooka okunteekayo, Haji Hakimu era waali na nsasulira school fees nentandika okusoma naye kwalinga okusoomooza naye ate nekimpa amaanyi nti bwe nayingira mama wange jjukira abaana nakandanga bagamba nti ndiwe Nazigo, jjukira St. Kalemba eri awo Nazigo nti bana ndiwa wano Nazigo nga tugitana Nazaigo, ndiwa wano Nazaigo okugimodifyinga muko nga abaana tebakkiriza naye nga bampitawo e Kampala naye ng'era ebintu sirina nga byaba e Kampala. Kati mama wange kye yakola waliwo primary Nazigo RC erinaanaganye ne St. Kalemba. Buli ku makya yamperezanga ekyenkya nazimbira ku kyenkya ekyo nga mama ng'aweereza aba primary nga bandeetera emmere naye nga tuginona ku sengenge wali. Kati ekyo kyampa mileage nti nange nalyako tindi fish tindi meat naye nga mbirya eby'abaana b'e Kampala. Nedda abaana b'e Kampala baleetanga tindi fish tindi meat kakati nzenga okubimpaako nange mbakwasiza ku kino ekyenkya maama wange kyampeereza ettooke. Maama wange yali mulimi nga olusansalira enanansi n'aziteekamu nazo n'azipaakinga. Mama wange yali nga alya ennyama almost every day nkyalo w'enkima ng'era enva ezifikkamu ekiro aziiwa mu katogo ako era nze ne wano wendi ekyo nakiyiga kyannyamba naye kyansoomoozanga nti nali mwana wa kyalo nga ndi n'abaana baki ab'ekibuga. Abaana nga bajja ne ssente nnyingi. Nze nalina emikwano mingi ng'abaana abo bonna abajja n'ebintu nga bonna bakwano bange nga toyinza kunsimatuka waakiri nkuwoleza waakiri nkukuba emboozi waakiri nkunyumizaayo. Wayolezaako ku muntu akuwa ekyokulya? Nga ndi fiya omanyi wabeeranga obafiya b'abantu kati ngo making sure oli fiya w'oyo alinamu kuki ku kantu. Obulamu bwo bwa Olevo obumalirako ku St. Kalemba? Namala nenvaayo sente nga ziganye. Waliwo awo bakyakuwa abamasaawa kati wabamanya baali ba family friend baffe bakola essomero awo eddungi pya Yale High School nga lirinaanye St. Kalemba. Kati essomero eryo awo navaayo nenzira ku Yale of course ku bay eya wansi nga bananyiriyo bakwano b'abaganda bange ebizibu bya school fees byamala ne bijjamu nga tasobola butabifuna byajja naddala mu senior for first term almost nze saagimala nako saagisoma kuba nalina akagendayo nenvaayo ate nenzirayo buzzi mu second term. Tewakosebwamu mu sini ey'okuna olw'okuba tewasoma? Era nakosebwamuko naye era namala nengattawo kubanga nagikola era nempita. Kyewafuna kyewali oyagala? By then mu senior 4 batobifaako nnyo oba kasita obeera ng'oyisa okugenda mu senior mu A-level kubanga jjukira abaana bangi nnyo aba dropping out nga bamalira awo ku senior 4 ne bateeyongerayo naye nze buli lwe nafuna ng'omukisa ogweyongerayo nga ngamba alhamdulillah. Hajati, okula oyagala kubeera ki? Ekikulu kya byonna kankubuulire ewaffe abantu abasinga baali basuubuzi era basuubuzi. Nze nakula manyi nti omuntu osuubula n'ofuna essente. Nakula manyi nina kubeera musuubuzi nkole ngaggawale. Nakula manyi nina okubeera n'essente nga nsuubula. Tewali mu bino eno nti oba njagala kubeera dokita, njagala kubeera looya? Saabiriiko naye nze nakula ndaba nga baganda bange bonna bafuna ssente mu busuubuzi nga balinnya ennyonyi ne bagenda ne basuubula ebintu ne babireetera. Nze natandika okusuubula mangu ddala. Ekirala nali njagala nnyo okusanyusa maama wange ate maama wange y'ekirooto kye yayagala nnyo mbeere nkole nnyo ebintu bya agriculture oba mbeere omusawo w'ebisolo ye kye yandabangamu. Yali mukyala mulimi ng'ate mukyala mulunzi. So era bwe nabanga oluusi njagala akasente ak'amangu
nga ngenda mugamba maama bampeeyo ku kasente waliwo akatabo ka agriculture ke baagala awo ng'ayanguwa nnyo tewamulimbangamuuko ng'oyogera bya bulimi ng'awajja kwanguwa n'omugamba nti nno waliwo akatabo ke batutumyeyo aka agriculture naye nga tekaliyo ng'oyagala pocket money ng'oyagala pocket money so ye yali nga andaba nga nina kubeera mu ebyo naye ate nga nze obulamu bwange nali ndaba nga nina kukola nayagala nnyo okufuna degree alabeko ku degree yange kubanga maama wange yaninamu ebirooto yali ndowooza ye ng'omuzadde nga nkula yandaba nga alina kyandabamu kubanga kati nakati ne bw'oba okuza abaana mulimu omwana gw'olaba tonajja kuba kino kiri naye yandaba nga ndi very fast era nayagala nga nnyo musanyusa Hajati otuuse mu siniya ey'okutaano weyongerayo oba wakomawo mu siniya? Neyongerayo nasooka nensoma mu ssomero eryadde nga mbeera ne sisita wange Kasubi awo ku Munaku. Okomyewo mu kibuga? Naye okutambula kuno kwe watambulanga okuva mu kyalo okujja mu kibuga tekulina ngeri gye kwakukosangamuko? Si nnyo kubanga bwe navanga e Kampala navanga mu mikono mirungi nengenda nengwa mu gya maama. Ate maama nga akwagala nnyo? Maama nga njagala nnyo naye maama wange kyeyasookanga okwogera nga ndoza kwalinganga kutiisatiisa nga bw'ogenda mu kyalo kyasooka okugamba awo wonna abantu balwadde ba siriimu ng'akuteekamu koodi ng'anyiga koodi awo wonna era ye nga takkiririza ddala na mukaganga ye akyogera ate jjukira olwo siriimu yali alumanga nnyo abantu nga n'okumusomako tumusomako HIV biki akajjaawo nga tumanyi nti yattira ddala ate naye yali mukambwe mukko ebiseera ebisinga bwe nabeeranga naye nga mbimala mu fumbiro. Bwe wasomanga tewafunayooko mukwano gwo nga bwe bagamba nti omwana omuwala abeera n'omulenzi we abeera awo nze nali n'abalenzi baleka baali bantya even up to now siri mwangu wakusemberera nnyo mu bintu ebyo kubanga nze obutonde bwange siteekako maaso ago ndi serious on business bwe tuba tulina ekyokukola tukikole ate tonziza mu birala ne bwe nali nkula ne mukwano gwange oyo Pros oyo ali America tetwabeera nnyo mu ebyo. Naye abawala bangi ensangi zino abazadde ate bakyuse nga kati wanene olinawo omwana asoma siniya yakuna waliwo omulenzi ajja basoma naye munnange oyo yamukuuma nedda era nze n'abaana bakwano b'abaana bange wano mbagamba openly nga bonna bawulira mwenna muli baana tewabazanyira ku munne ne baana balenzi boolabye wano mbatuuza ne twogera kubanga mmanyi abaana kati ate bo bali exposed nnyo amasimu TV Facebook YouTube mutabani wa Hajati abaana bamugira era mmanyi omuga nti abaana tebakwetega kubanga abaana bali very strategic ate naddala abawala bateekerako abalenzi amaaso agakolaki agabaagala so zenakulanga ndi bwenti straight naye nga kyensinga okwagala kwe kuzinamu. Wagendangako mu kirabu? Ani bakukkiriza batya okugenda mu kirabu? Nga tutoloka naye nga tugenda mu yemisana si ya kiro pulsations ekabalagala pulsations ekabalagala ekabalagala ekitundu ekyo emisana naye waliwo bw'onjogera pulsations abagimanyi yalinga ya misana saa 12 nga mugenda aliwo omukwano gwange nosi naye ali bweru kati ebyo ebintu Hajati omuntu okugenda n'akirabingamuuko n'obwenzi ndabanga ebyagala okukwatagana tebiina nawe bikwataganira okugenda omwana n'azinamu n'akyakala ne banne n'omwana okumukozesa bintu byawala nnyo ebyo byonna twagendanga ne tukyakala ne tuzina naye nga ndi virgin. Sijja kubuuza gye yaviirako naye naye nga wenyimirira ku flow omulala tazina. Wali muzinyi w'amazina? Mazina kika kikikuwa? Endongo yennyini
ebiseera ebyo bayimbi kibe abaaliko kayimba ke wazinanga n'ogamba nti bungi naye ate bwali nga bwa luzungu juzi nadde ntambula mu mmotoka nenkalo nenga ennyimba za Pulsation zinga ziri mu kkuba wano nga olaba bikaliyoki biki n'obeera ng'ozinamuko nga mwageze mu kirabu n'ogenda eri mu maaso n'ozinamuko ate ebyo saabikola nga saabeeranga ku stage you see me nze saagala kulaba abazina nze njagala kwezinira nze siraba bazina siraba firimu nakulabakaawo mu kivvulu ate yali akoze ekivvulu nga nkulaba naawe onyenyamu neŋŋamba aja bakati tokyazina wenyenyamu of course oba osasudde VIP ate omwana buli lwatakola kintu mu time yakyo lazima era kidda kati abaana bo bakkiriza ne bagenda ne bakirabingamu babadde bakyali bato naye era okweyagala I can even advise them babeere free n'obulamu you don't have to force life bino ebyokupretendinga me I hate pretenders era baana bange batunulira sinalabamu pretendinga if it's time for dancing you dance bwe basawa ya kusaala abaana abo bonna basomi ba Quran Mamadi bashek naye obakuziza nga balimu eddiini naye ate n'ebyensi emyaka gyabwe babiraba kubanga tetwagala ate batuuke mudda bafuukire abantu ekizibu mu bigambo bwedda bye tunyumyamu sinnalabamuuko ddiini gwayina ku ddiini ng'okula sinnalabamu nti baleetanga basheke waka nga batusomesa babaleetanga waka era nange nsoma nange nze nsaala eswala 5 olunaku nzukuka ekiro n'ensaala nsala sunna yes ndi wa ddiini ate etali enforcing kubanga newe nafumbirirwa haji nga seebikirira ate teyanforcinga kwebikirira I decided neŋŋamba kanyambala ebiwanvu ntandike okomyewo mu kibuga okusoma ekyesi bwe nakomawo ne sister wange nanfunira okusoma bali bayita 7 Hills awo ewa Bakuli naye nasomawo etaamu egi ekyaliwo teriiwo nasomawo etaamu emu eya senior 5 kati ne banzijawo first term nenzija mu kisulo ne bagamba tumutwale mu kisulo kiki ekikugisawo first term just nti bali ne environment teyali nungi it was a day school nga nva Kasubi nga nsomaawo ne mukwano gwange nakku naye gyali kati naye mukyala mufumbo mutereevu bulungi kati ne bantwala ne ba sister wange oyo Hajati najja nanfunira ku Kinawa High emugongo awo nasomera paka senior 6 watulira senior yomuka natulira senior 6 walabayo biki ebyenjawulo bakusomozebwa kikwe wafuna abaana bantizinga nnyo nga naakajja bakutizinga batya bantizinga ndoza nga bagala kumalamu olw'ekibuga mbadde manya ate olw'okutizinga baba bakumalamu lwakyala ndoza najja ndina speed ne basooka bantizinga naye tebaamalako waliwo omukwano gwange Hajara naye kati mukyala ali awo ku Yamaha atundira edduuka lye bambi nabeera naye nnyo nangumya ate netumaliriza nga abaana ate bonna batwagalanya ate nga batuwa ekitiibwa so bwe twabeerera awo ne tuteking up ne leadership y'essomero nembeera mukulembeze mu eri essomero wava mu secondary ng'oli n'abakyala era nembeera awo nemmaliriza nengenda ku university nali njagala kusoma of course like any other student mwena muba mumanyi mujja kugenda musome Makerere naye nga ate tetukimanyi nnyo nga kati ate nga mama wange yayagala nnyo ate IU olw'eddiini naye nga ate amu ng'alaba wala kubanga kampasi zino zaali tezinakola ki tezinnajja kati ate naatya olugendo n'agamba nti ate olugendo nga lwawala nnyo n'atuukangayo ntya biki nemaliza nga ngenze Nkumba Entebbe Nkumba twafunayoko obuyambi era byonna nga bya buyambi ne tufunayoko obuyambi abatukwatirako n'ensoma bachelors nemala in public administration. Ogenze ku university obulamu bwali butya? Obulamu bwali bulungi
awo wafunira munno eyalinga akugirako ku university. Ebyange nno birala bwe namalako ate omwaka ogusooka waliwo omwana waliwo obufaananyi bwe bakuba nga omwana agenda ku campus agendayo nga ekiteeteeyi kikoma wansi ate saagenda bubi nnyo bwentyo ekiteeteeyi ne kibeera nga kyambuka omwaka ogwokusatu nga kikoma eno waggulu. Ate nze we namalira ogwokusatu nga ndi mukyala mufumba ateredde eddala wano ewa Haaji. Wafumbirirwa ku university? Bulungi nnyo mu sekendiya we namalako omwaka ogwasooka ne sekendiya Haaji najja mu bulamu bwange mu ngeri yonna gye yajja. Gye twagala nno okumanya Hajati tewaabeerawo kusika mu ggwanga tonnaba kufuna Haaji. Oyagala tugamba nti wava eri tewaaliwo? Nedda tebyaliyo. Osobola okubeera nga Hajati gwe wali tokyagala ne famire yo kyebeera eteesa ne famire endala bibeera birala bibeera. Waliwo abafamire abakulu abajja nga balina omuntu gwe baali baagala nfumbirwe nga musajja mukulu ate nno era ng'alina ebitiibwa bingi naye ekyankutula byali ensonga eyasooka nti musajja w'amaanyi nnyo ali ku kifo kino ne mbabuuza kati leero ali ku kino ekifo mu Kampala nno wakati ngera ne ssente azirina nnyo ne bagamba leero akirina enkya bw'ate akibeere. Hajati n'ogaana omusajja? Ne ŋŋaana. Era ate ensonga endala gye bampa nti mukazi we omukulu jjukira nali ngenda nga namba 2 nti mukazi we omukulu abafamire tebamwagala ate nze obulamu bwange bwonna saayagala kubeerako na musajja nga ndi namba 2. Gwe Hajati? Saayagalako okugenda nga ndi namba 2 wakiri baleete nga wendi naye nga nze mukulu waabwe. Saayagalako ate saalowooleza nnyo mu basajja nti alina nnyo ssente. Yadde ne Haaji yajja nga alina ssente naye teyalina mukyala. Yalina ssente naye nga talina mukyala. Hajati obumalirivu obujjawa obukyusa position ya families? Nagaana. Era naye yali amuleese ne mugamba nti kubanga abantu abo bw'aba anajja tajja wa Hajati agenda ewa Hajati. Era teyajja wange. Yagenda wa Hajati nabo? Teyagenda na wa Hajati, yagenda mu baganda bange. Neŋŋaana. Neŋŋamba nze nkyasoma. Neŋŋamba nkyasoma sigenda kukkiriza. Naye ate mwana wattu Haaji bwe yajja ng'alina ebisaanyizo. Allah gwe yakuleetedde. Allah gwe. Naye qualification number 1 yali nga talina mukyala waka. Hajati oyina ebintu ebyenjawulo byewatunulira qualifications z'oli omuntu z'alina okubeera nazo ze wali otunuulira? Oli eyasooka omukyala? Nga ggwe ze weesetingira n'ogamba nti njagala omuntu omuwanvu ow'ekitema. Ekisookera ddala nali njagala nnyo omwami wange. Kino nonkubuulira mazima. Gwe ngenda okufumbirwa ng'asobola okukulembera eswala nze n'embeera emabega. Ekyo nakyagala nnyo. Kitegeeza Pawulo Brian nedda abo tebaalimu. Kaakati nga njagala nnyo eddiini yange omuntu agenda okukulembera eswala tusaale ffenna. Ekirala ekikulu ennyo nga talina mukazi, nga sigenda kunyigiriza muntu yenna kubanga olabanga omuntu okirabanga ekyokusaaga ekyo ekintu naye ng'ojjako bamaama baffe kubanga ye yali namba 3 meka naye kati ku luno nze I believe nti osobola okutandika omuntu ne waba talina ssente ne muzifuna abalala ne bajja kusigalawo Hajati nga tebafunye obeera ng'ogamba nti bwe kubanga kwe kusalawo okwo bwe kubanga naye nti kakati abalala babaleka olw'okuba tebalina ssente n'agamba ngenda n'akola ki n'alina ssente. So namwagala nnyo ate mwana wattu saayagalako nasabanga nnyo nga saagala kugenda mu muzigo. Tewayagala tulyezimba? Omuzigo saagwagalako. Batwezi saagwagala era Allah n'agumpa saagubeerako. Bakujjawo bakutwala mu maka? Mu maka ate yampasa embaga yennyini era omutabani omukulu namuzaala mu sekendiya, omuwala ne muzaala mu thaadiya. Nagenda ku graduation. Kati mu biseera ebyataani akusasulira tuition omaze ye yennyini
kubanga bamwegerera ne bamugamba muleka amala okusoma n'abagamba nedda buli kimu nja kikola and indeed yakikola yasasula mu second year nenzaala omulenzi, third year nenzaala omuwala. Twagenda ku graduation nga ndi nakawere wa wiiki emu ne maama wange nga kwali ne bamama bange abalala n'omwami. Kisoboka naawe osobola ye programu oyo nno ye Hajati Farida Nakitanda Kibowa. Nsibuko ye Kayunga atubuulira olugendo lwe gyavudde okutuuka olwaleero. Olwaleero nno tetujja kusukka waawo, nzikiriza nkusiibula ate tujja kuddingana mu kitundu ekyokubiri. Bamutwala ewaka, omwami yamukkiriza okutandika okukola emirimu giri gye yasoma. Asambirawo akaggi okufuuka bwe nafumbirwa by the way nga nsoma. Kino njagala nkyogere mu gundi eno tikyanyambako. Nafuna second class upper degree ng'era okyali wa mwami nga ndi naye ekyanyambako bye nasoma mu first year tebyali birungi nnyo okusinga bino bye nasoma mu emyaka ebiri gye nasoma nga ndi mufumbo. Jampa grades ennungi okusinga omwaka ogwasooka. So ekyokufumbirwa tekirina kyekyataataganyako mu kusoma kwange. Ebyo n'ebirala bye tugenda okulaba ate mu kitundu ekirala nga Hajati atubuulira. Yenze mu Kibijjamiru Kyabasinga, program Kisoboka. Naawe osobola ku Delta TV tukole Ayi Ssaabasajja Kabaka wa Buganda wangaala.